Ambe gundi bamugoba mu nyumba. Bamugobye mu nyumba. Ani? Flavia. Flavia tebannamugoba mu nyumba. Flavia lwaki bamulemera mu nyumba buzibu ki? Kadi. Flavia ndaba ina abalabe bangi. Flavia ennyumba ey'emasanafu eyo erimu konte erimu obuzibu buye n'omwami we. Mubadde mubapangisa. Ati mubadde mubani? Bantu ba Flavia. Mubadde baganda be ne bakojja ne bani bali munana bali. Nedda waliwo ennyumba bwogenda wa Flavia. Waliwo amaka agaddala. Kati waliwo n'emizigo egiri wano. Kati zino enkuubo abantu be yaleeta wali extended. Bantu be tukitwale nti bantu be balimu. Naye ziri yali bali mubaddemu baki bapangisa. Era bo yakomyewo. Kati abantu babadde balowooza yazze kubeera masanafu. Olw'okuba taliiyo. Balowooza bamugobye mu nyumba yawa ye masanafu. Naye ennyumba jangu wano. Naye nga ye Flavia. N'oluto lunaajamu. Ajje wano mu nsonda wano tuba tulubissemukko. Sembe za kasindalo wano. Ababa mpulira ne bisigala gibu. Kasokenda besete n'engeri bwe. Erikiria. Erieta. Kuwa information. Obuto tulonyigira muno. Ama wa information. Omukulu Kanyike aluddenga yakomawo nga kweza mwezi. Kanyike yavaawa. Bungereza. Bwatuuka wano omanyine ye wasoma omukazi. Ayina omukyalo mulala. Kati omukyala n'abeera Badhaga ng'agamba Kanyike ono leka akyayagala Flavia olw'ensonga zino wammanga. Abantu be bakola ki mu nnyumba nga yayawukana ne Flavia n'afumbirwa n'omusajja omulala. Yafumbirwa omusajja omulala. Kanyike ng'agenda mu kkooti ng'aggyeyo ekibaluwa ng'agenda abasaavinga. Influence yali ya mukazi. Mukazi yamu-influencinze. Kati ng'ate n'ekirala Flavia yakomyewo. Kati bali babasaavinga bali ne bakubira Flavia. Wa Flavia takyabeerawo wano. Wano wabeerawo ki? Banganda ze. Kati bakubira Flavia namugo omusajja atwetedde ki? Ekibaluwa. Flavia yaddukiddewo ku poliisi. Yadduse ku poliisi? Ng'aloopa musango nga bakubira Kanyike. Kanyike badduse ku poliisi nga bamugamba nti wali boogoba mu nnyumba bakulizaawo omwana ki? Mwana wo. N'abuuza omwana ow'emyaka 12 mulangira nti amunaaza mulala amwambaza mulala akola ki mulala. Abantu bonna 8 aba Flavia bonna bali awo balabirira mwana wange. N'amaana ga poliisi nti nekira omwana ali myaka 12 atuuse okubeera ne kitaawe. Flavia mpa omwana wange mbeere naye bave mu nnyumba yange. Oba okitegeera. Kati baakubidde Flavia bamuyita ajje ku poliisi. Flavia teyazze. Yakoze kakokola tondeka nnyo. Kati nekitegeeza nti kooti gundi gye bayishuiza ekyasaaniza kuba yabawadde omwezi ogwo gumu. Kitegeeza omwezi ogwokusatu bagenda kuvaamu. Kyatabula Flavia n'omusajja. Omwana yabaaki. Omusajja agamba omwana si wuwe. Ono w'emyaka 12. Ate gwe bakuliza mu makawali. Flavia agamba omwana wuwo. Lwaki tebagenda ku DNA? Flavia batuuka ku DNA ng'awetawo bw'ati. Ng'aweta amakoona. Naye ate omusajja akyawa kyawuli sapooti n'ebirala. Omwana ataliwo gwagamba mbusewo. Kati ku kyokulemera mu nnyumba Flavia dayiseeko munnamateeka we ng'agamba sooka okkiriza omusajja by'agamba. Wabula munnamateeka bwe yali vayizinze singa omwana DNA zijja. Nga si wa musajja. Compensation Flavia gyalina osasula nnene. N'ebbanga lyamufiriza essente z'abapangisa wano lyonna bbiri genda ku Flavia. Kati Flavia agamba teri DNA. Kati ali awo abuzaabuza. Kati tunaakola bona atule tukole. Akole tugende mu maaso. Tugende mu maaso. Nejjamu obuuza bwe bakuddamu. Yogedde ebintu bingi yagambye. Ate kati ono ye kyalina. Ojjukira omwana wa Flavia yafa. Ono tayagala abimanyi byonna. Kanyike yagambye mbu omwana yafiira mu ssabo. Si kituufu. Ate Kanyike yayogera taata w'omwana. Omwana yafiira waka. Ekyo kyobuuza yafa ki? Okufa kisimanyi bwazuukuka afudde. Andi yagamba mwalimu bino. Yali bitya. Mbu yafiira mu ssabo teyafiira waka. Andi nga yafiira yatya kiki? Yatugambye mbu oli yali anoonya tutumu. Naye naawe Kanyike nze sigenda naye. Namuwuliriza yabadde ne musajja wa Salt. Mutebi. Naye bawuliriza bulungi. Nga Kanyike ayogera. Engeri omwana yafaamu wayo. Eraga nti omwana yafiira mu ssabo. Naye lwaki guli bamutaddeko amaanyi mangi? Flavia eri ebweru gyali gye yava bamutaddeko amaanyi. Anti kati jjukira Flavia bino bigenze okubaawo nga Flavia yeerangira okwesimbawo. Kati byonna bijjira mu mbeera nti
akalulu kayinza omulema kati wetwogere oba bagundi bagenda okwesi bavuganya nawe bamutandike nange bwe ndowooza kuba Kanyike ku bugagga bwaliko siraba kiyandivuddeyo okuswaza Flavia kati nakati Flavia kuswaza Kanyike okulaga nti omwana wowe agenda ku jjende takisobola kuba kati tugenda ntupipa ndugamba tuwuliriza Flavia kati okyali ku ebyo Keyizi bamumenya olugalo ani ammenye emabe Flavia nga tannavaayo erinnya lya Bawe ndyogere yogera naawe oze tuwa information kyekikujje akomawo wakanga Flavia tategedde Bawe abasanga ne Keyizi nga bali mu audition nga begada olutalo lwali lwamanyi Keyizi ne bamumenya olugalo ani yakuwa information nedda tuula ayogera byatamanyi kati adduka bajja kunkwata kyembuuza Keyizi oba talina bwe pulasa ku ngalo bagambye bamumenya olugalo nagamba talina mirimu gyakulamira gisobola mumenya lugalo Keyizi abadde babysitter wa Flavia omukulu ono alimba Keyizi baayawukana ne Flavia almost omwaka mulamba kati kebeera bwe kyabaawukana buli omu ndowooza oli n'agenda ne mu ssaza eddala okitegeera omanye Amerika teringa wulira Amerika teringa Kampala beerawo tosala bigambo n'odduka beerawo abeera wano bwati tulusibiremu wano enkoba beerawo lwaki osala ebigambo ate n'odduka kyembuuza lwaki odduka kati menyawo byoyogedde kati anti togenda beerawo nku information olabe musigale nga mwogera nsike tayagala mubuuza Amerika teringa Kampala kirwa kyensaze kale lwaki osala ebigambo ku Flavia Flavia temujja kwogera ku Flavia nga ndi wano anti mugamba alete audio agenda okusala ekigambo ng'olede wano amaze okutegeera ajutiisatiisa kugundi nti Keyizi yabadde babysitter ate nga bw'alya tunagiteekayo ejjagene nenze nkugambye tasala kigambo yali netegusuula yamugawo nagiteekayo genda giteekayo yali yakagire bwati nagisanga naganze siswazibwa genda maaso zibenkuletera bwino omanye nti omukulu byanoonya agenda kugamba network atwali network wano bwabizanya nga manya kituufu zigenda kukuwa owuliriza agenda kugaba bibuuzi kyaliwo ku kya Keyizi yaliwo omwaka mulamba ogambye byakakati agambye yazze omukono olugalo lusibe ogambye olugalo lumenyefu ogambye Keyizi agambye ntya nkugambye nti emabegako omwami mwogere erinnya abalabye omusajja ono agambye atya abalabye musomesa agambye atya tutya ogambye otya emabegako Keyizi ne Flavia babakwatira mu kikolwa kya audition omwami mwogere nongamba tomwogera ono nangamba mwogere nembaga nti Keyizi ne bamukwata ne bamukuba ne bamumenya olugalo tensi zikyuse agambye nokugamba noonya Keyizi olabe talina plasta ebifaananyi ebiri wano nga alina plasta emabega si kati era byenkunoonyeze wano nkuwe nga bamukubye nga bamusanze ne Flavia sina namba ya Hamadali wano Flavia ne Keyizi beyagalaalituddeyo ku kyennyumba kuba kyekyabaddewo era kyembadde njagala okukilarify ennyumba Kanyike yaleese ebbaluwa era ne babawa n'ebbanga bali mwezi oli n'akubira poliisi Kanyike ne bamuyita ku poliisi emasanafu n'awaayo ebibye ne bayita Flavia teyakoze eki teyalabiseeko okitegeera kati Flavia n'afunamu ekinyegenyege nti oba agira omwana ono lawyer namugamba wati DNA results bezijira ogenda kufesinga esente empitirivu oyinza obutasobola compensation yeyo wazijanga omwana siwa kati Kanyike bwe yanyumiza engeri omwana oyo gye yafunibwamu baali bava kuziika atooli nagenda okulaba ng'ono ate asesema Kanyike negamba yiki ekigenda abadde ebweru yalufunira ku bluetooth kati neyekaza ne babeerawo n'alabiriranga eki naye awo Kanyike agamba awo yatandikira okwekwengeraani
Flavia era natandika n'okuwuliriza ebigambo ebyavanga wa ebweru nga muga waliwo omwami ajja wano ne mu nnyumba yayingira kati kanyike aba akyawulira biwulire lumu naye aba waali ewaka omwami gwabadde awulira mu nga ayingidde nga bamwaniriza nga bamuwa ne caayi ajja mu kisenge abuuza munnange nti wa omwami azire mu diro gwa caayi yaani ko yawo oyo mukwano gwaffe naye atwesibako tava nnyo wano kati mbuwaddayo no kanyike nabipowa Flavia baddeyo okusiibula omugenyi agenda okula omugenyi amubuuza omukulu addayo ddi okulira akaatu ako Flavia nagamba mukwano gwe jasti ate lwaki abuuza ddi lwenzirayo mbonaye nga oluuto lugenda lukola ki lukula bwasesema bwayoya era bwatuuka okuzaala kanyike yatuuka n'okusazaamu eya tiketi yali emuzaayo abeerewo omunaye nga bazaala omuki era omwana n'azaalibwa n'amukwata naye nga bwomanyi nga omaze okufuna biasness atunuulira omwana ono ng'alaba features agenda okulaba ennyindo si yiye amayuuga omusajja kale yawo n'amuwa ekirabo ky'emmotoka omwana ayinza okuba waani ŋŋamba mukanyike nga ye bw'agamba sikyayagala kwogera mannya g'abantu n'oludiini bwe ng'ogedde nja kuleeta obuzibu ku mukutu oba ekitege naye nga sisole kweziri ku media zitamula nga kanyike ekyakanyike okomplaininga ekyo kyo kituufu ku mwana akomplaininga ate Flavia ogaana DNA kyekyaleeta obuzibu kuba lumu kanyike yasabako omwana agende naye Bungereza naye Flavia bwe yamanya nti ku airport wabeerawo we bakeberera abaana n'agaana kanyike okutwala omwana kati obuzibu buli wa Flavia kanyike talina buzibu kanyike agajangu mu DNA Flavia gaana edda kati obuzibu buli kanyike ayagala nnyumba ze naye ng'amumpika ye mukyala wawakaaliwo kati kati ekitegeeza ono omwezi gwe babawadde balina okuba nga basengudde ebyabwe ate Flavia agamba tebavaawo balabirira mwana wa kanyike agamba omwana waba wange tugende ku DNA oba mumpe kuba ali mu myaka kati omwana yasigaza baganda ba Flavia bazadde be baali ennyumba zonna okuba nga azisigaza Flavia omwana nga alina amaanyi kati gwe koozaala mu mukazi omwana tobiyita ebyomuzannyo buuza banoolina balina abaana ajoba gundi atulewo haji waali agamba ki nti ono abadde azanyisa kibayita omwana ng'ozadde mu mukazi omwana onadde akizanyisa mbunoki nti Flavia asobola osigaza ennyumba eyo nti noki omwana oyo omu bw'aba wakanyike ezo ennyumba kanyike tagenda kugobamu Flavia oyo omwana bw'aba wakanyike kati ono lwaki agaana DNA ekitegeeza si wakanyike nga lwaki tamugobaamu omwana akuliza mwana wa ye asobola omuteeka waayagala kanyike omukazi asobola okugawo tasobola gaana tewali tteeka etteeka liri bwe riti ani waliwo kye bayita matrimony home muli bagatte temuli bagatte kati olina woosinzira okukola ki tebalina mu mateeka mwe bali tebulina we bali nti otandikire okwoggera okitegedde nti ennyumba kanyike ajja nnyo ekyokubiri omuzadde olina right eteekerateekera omwana wo woyagadde kakati so si maama nti nze wano wenjagala kuki bino bye mulimu obitegedde nti property kyofuna bateekayo amaanyi alina we yeekwata obufumbo era bagamba mugatte kama ati kyenkugambye kyendi mukuwa nti ate olaba n'omugatte omusajja akkirizibwa ottunda ebintu bye kasita abaako kyalaga nti nedda kuba kati kankwene kamaali kye yakola mukyala we tolaba nti omukyala akayanire wantu wano wakayanira kamaali amugambe olaba empigi gye bayita ekatwe nagulawo ettaka yeekezi nenzimbawo n'ennyumba ye matrimonial home yaffe omukyala ganze ebye Kampala sivaawo kati anti mukugamba toyina bw'ogamba nti nze wali wenjagala kubanga nze nkuwadde wali kiringa bano abazadde b'owulira nti hitman taweerera baana omwana abadde asomera Kampala parents oba city parents omusala n'afuna essomero awo ekatooke lya UPE n'agamba nti taamu beegalayo mmeka ebiri nanga nsasudde mwaka omwana waaba agenda omwana yamugye ne musomero eritegeera oyagala kulemesa nteekateeka za gavumenti ovumira nteekateeka za gavumenti kati kyegaye nti gwe kasita oteekawo enteekateeka nti bano bali served
bo tebalina kugamba nti ffe twagala America. Ate ogamba kusoma omwana Otegedde okitegedde nti towerera baana Makerere University noganze wali babajja okufa namutadde mu kubajja omwana kakulanda nedda omwana wange njagala be dokita nga mugenda mu mateeka nti ne risiti zizi nagula omusumeeni omwiko n'ebirigi bibino okumanya nti njagala asome okumanya njagala asome ne risiti naziteeka mu mannya ge nnyinza ofiira wano nga talina muyinza okukayanira Makerere awo okufa nti wano bamutadde mu tekiniko ffe twagala university nti endala nti bamugamba wano sikusoma gavumenti esibe tugamba ki asoma na mulimu gwa mutwe tusome omulimu gwaki gw'omutwe ngumuliko nnyo eno si birigiyo era neewaddeyo kaakati abantu bataputa amateeka bulala omwana mwagadde nensa omwana ateeka ebyuma bye mwebiri ekyokubiri yalina netuluze bw'avaayo mu holidde azimbako guno muyiko gugwo omusumeeni gugwo birigi n'ebirala ebiri awo kati mwanyinaze kawedde mudda omusajja ye kasita agamba nti kuba kati essaawa eno omwana wakanyike ye kanyike asobola okugamba nze ayinza n'okugamba nti waba wange ngenda naye London gwe ng'ogamba ate nze Nyumba mwe njagala omukuliza ani Flavia agaana nti nno ki anti ng'akugamba nze Nyumba yange ngitunda wewo kati wetuli kagamba Nyumba yange njagala anti poliisi egamba omwana baagala mmulabirira ono kasita alaga endabirira y'omwana bw'anaalabirirwa omusajja nti nyina ABCD omwana ajja kulabirirwawo nti yes nga Flavia agaana anti alina wale anti wulira wale weeri lwaki amateeka mazibu mwanyinaze omanya gwe yawaabira tomwogera n'atuuka ne bamuzannyira tepu CD butambi bwe nti gw'ogamba nti no bakuvuma gwe bano bovuma baki okajjukiraako kakati ne omulamuzi ajjayo era ne bamusinga n'omusango anti kati n'ono bajja mubuuza oyina abaana bameka bana oyagala bakuliza awanawa oyagala bakuliza mu maka g'ono bonna oba buli wano ono bw'onoomuteeka wano bali abali ogenda okitegeera nti kati bo bagenda kubeerawa onoobeera eri neeno nga bakubuuza bano abalala abana boolina bo obeerayo ddi tulage gye babeera lwaki olowooza ono yalina okuwa woobeera aba bali nga kati bali abalala bo tobabanja lwaki tolaga maka gaabwe lwaki olowooza bo kiryokke gokula okuza abaana gye bakuteeka nga tolina na nnyumba anti mpozi omulamuzi nga yagadde kuwewula naye bwe bakubuuza amateeka ga Uganda gakolera bakazi nedda si Uganda ga nsi yonna tasobola nkugambye kino kikwate va ku ekyo mugamba wano nkugambidde wano etteeka lya wano wulira etteeka lya wano wonna we litandikira ku matrimony yadde lyagala nnyo abakazi naye litandikira ku ki naye okimanyi nti era ne muteeka eryo omulamuzi akkirizibwa okukozesa common sense anti common sense gye twogerako yeeno bakubuuza tuwe enteekateeka ey'omwana ono gwe wazaala mw'oli etteeka terigamba nti muwase lwa mpaka likubuuza omwana ono Nurudini gwe wazaala olina pulaani ki gwe kasita ogibalaga omuntu takkirizibwa kujja kwesiba ku property yo tova gy'ova nti kuba namuzaalamu story ya Kamali ogiraba Kamali ali bw'ati alina property ziringa 20 y'omukyala zonna azaagalako kopi kati n'omubuuza singa yali yalina emu singa wafa omusajja nga Nurudini alina property emu ate gwe gy'oyagala abankubira banna teri akukubira nno bintu byo byewabadde onoonya ebyakubuze byebisanya ne obadde otya leero tugende Kamali alina property ezisoba 20 omukyala zonna agamba engeri gye twafumbirwa ne tukola ffenna byonna njagalako 50
Kamali amugamba nyina abaana 14 oyina abako abaana bameka bana property nagikolera nze n'abantu abanvunaanyizibwako omukyala agamba nedda kati waliwo wanawambuzabuza obufumbo butukuvu ewaka yatuuka bufumbo butukuvu etteeka ligabanya litya 5 kwa 5 tebiriyo bagabana omukazi alina percentage 10 kubanga nze ndabye ku basajja 15%. Ono kafulu w'okuzanya gofu omuwulira ayi America gaawukana gawano nkugambye bwenti etteeka ligamba omukyala atwala ebyobugagga by'omusajja 15% mu butukuvu na buli kimu kyonna kyonna obutukuvu si kugatta kokka waliwo obumanyi ebika by'obufumbo bingi kakati tugeze avunaanyizibwako 15 si 50 tugeze bino munudini bye tulimu nti nina mukyala wange buli kyengula yatereka ebiwandiko singa abigaanira ng'oli mulamu ng'ofudde nga bwetina ndi mulamu nga tubadde ffenna emyaka 2 naye nga buli kengula nteresa ye ekiseera nekituuka njagala okutunda akamotoka mugaleeta kaadi y'akamotoka kali 15% nga byonna abirina abigaanidde 15% kuba mbiwulira mu incident y'akamaliera ku bugagga bwo abaabo tutte twisiti ebuzaabuza abantu gwe gy'otannamanya Kamali yateeka omukyala ku byapa ebimu n'afuna obwa ownership ku maali kati bisukka ku by'omukyala nti ne bwe yandibadde yateekako mukazi gwe yasanga eyo nga sibya matrimonio akaayana bw'atyo ku 50%. So si tekiri nti buli gw'owasa oyina muwa 50. Kamali talimba ku kyaki watyange ebyapa byonna byalina babiko owning akyogera openly ayina ebyapa birina kwe yamuteeka ebyapa ebisigadde omukazi taliiko kati omukazi kati ebirala Kamali ye yeesiga nnyo bambi omukyala ffenna nga bwe tuli kati mu kumwesiga nze siri bwentyo mukazi otalina kyamanyi kikyo amanyi naye nze sibwayiriza bantu kyenkolako kyekino nti nze manyi abantu we batambula gwempadde muwa naye nze sikyamuka ekitegeeza tube bagumu tubajja kubeerawo mivuyo bwegityowo nze taata wange yalina ekintu kyeyakola nga tannafa yalina abakyala ab'enjawulo ng'era omusajja omusiraamu ng'omusajja yalina abakyala ab'enjawulo abasajja bangi wano bangi balina abasajja abakazi bangi nga si nze wange yafa alina abakazi 18 yali musiraamu so kaakati bw'oba olina ye yakola bw'ati yafa musajja mukulu myaka nga 8 era yali ayingidde egya kitange kati waba yalina 7 nenze mbala 8 bw'aba alina 8 yali aziisa abantu bangi kati yalaba emivuyunga gino egya Kamali gye tulimu kati bw'agiraba ng'alina amayumba ge yalina amayumba ge Namasuba eyo kalina zooni si Matuga ovudde Emaganjo alina wangi ng'alina ekayunga bwe mbadde nzira ekayunga mu paaka wa Bukoroto yasala n'agenda n'e Masaka yakolerako e Masaka mu Nnyende eyo simanya Nakayiba Kijabwemi wonna n'agenda kati byonna ebyo mbikutemera butemezi ne bwe yatuuka ng'akuze n'ateekangayo okumanyagana buli mwaka nga mwenna mujjanga famire y'abaana be beyazaala mukyala we gundi mwenna mujja mwenna ne mujja ne mugamba leero tugenda Kayunga gye tugenda okumanyaganira famire ye yekka abaana be n'abakyala be ne mutuula kati ebintu by'e Kayunga n'agamba famire ya Mama Ntege wano wammwe nga ne bali bonna weebali wano wammwe musimbe wano oba lusuku oba ki kyonna kyemwagala ne mutambula mwenna ne mulambula nti ettaka lino lyembawa liyita wano mpanyi ziziri akayinja kali wali famire eyo ne mubeerawo kati ali n'atandika baba nja kuteekawo nkulaakulana nga famire yonna akyali mulamu ebyo n'abikola olwo mulamu omwaka oguddako ne mugenda nti naye nyina ettaka lyange e Masaka mujje tugendeko e Masaka
temumanyi nti oba agenda gabo oba agenda kola ki kati family ya gundi mama damu wano ewammwe wano mujje mwenna ne mubeerawo ne mulambula paka lwe yabamalayo kati ne muddamu genda kukebera ate bano bye bakoze enkulaakulana eri etya ensuku muzimbe mmeka bwabimala tayimu ye neetuuka n'afa n'aleka n'eddaame erikakasa either biri oba enkyukakyuka oba waliwo enkyukakyuka kati ne mugenda n'eddaame naye nga bino ebyettaka nga bino ebibanja bya families yabituukiriza butuukiriza muki mu ddaame naye twabeerangawo ng'okimanyi okukakasa nti nze taata wange alina ettaka lyeyanguzaako mu tawuni emu nampandiikira nguziza n'oludini ntege naŋŋamba nti jangu nkuwandiikire saagala kuleka muvuyo ne mugamba buli omu akimanyi wano wanguzaawo naŋŋamba ebyo birala kati olaba ne bino ebyokugaba mu baganda wano kitaawo olukuwa anti nempanyi teekawo n'okuwandiikira anti bo bakozesanga mpanyi edda kati empanyi zikwawula naye byonna kati nze taata wange yali mugezi yali si wa bulijjo nnyo kamuwaaneko ate bw'otamwana ani anamuwa yamanye ekkalaamu kyoba yaŋŋamba byonna mbikuwadde era wenkuguzizza we wano naye bwino yalina okweyimirira nti wano kuba bwe bukya byonna ebigaana byonna olaba bino bwe bukyanga emmese bwe mugamba ffe waffe tulwe kiti bwe mumala mugenda kukibayita what does the law of the land say oli bwakuguza alina okukuwandiikira what does the law of the land say byonna bwe bigaana mu ddiini muki mu nnono etteeka ery'ensi ligamba kiddyo byo lyagala buwandiike nga ligamba nti bampa leeta ekiraga ne bagu teeka wano ekiraga nti bakuwa kati Kamaali yalina kukola ddaame mu ntandikwa yadde mulamu mu bulamu n'awandiika n'agamba mukyala wange nkuwadde wano ne wano ne wano yoyo gwe yajje 40 yoyo gwe yali yajje ne ku kyalo gye bamuzaaleyo gye bazaala abafumbira yalina omukyala eyasooka eyafa gwagamba gwe yakola naye ebintu kaakati oluvannyuma yawasa ono naye ono naye yali yamuwasa dda naye ng'abeera mu kyalo kati n'amugjayo n'amuleeta e Kampala yafudde mukyala mukulu afudde bw'amuleeta n'abibeeramu n'agamba lwaki ye tebatugatta naye n'oli eyafa baali baabagatta kozi wamma okufa kwe kubaawula kati bwe kubaawula n'agattibwa mu bufumbo kati kyobala Kamaali alinawo waali omutuufu yadde omukyala mugatte naye neyafa yali muki mugatte kitegeeza naye abaana be balina 15% yaabwe balina right nga ez'abaana boono kuba nabo maama waabwe mufumbo obutukuvu si birthday maama waabano ye takimanyi oba amai communicating kitegeera kati etteeka bwe litaputa ebintu kati omuvuyo gwonna bwe guva oli alowooza nti abaana bali tebalina right ku bintu bya kitaabwe era eyalaga ye yakola ebintu bino